baguleetedde nno mu kalikulamu empya, babaleetedde n'amagezi ag'enjawulo okuva mu bitabo eby'enjawulo. Kale abayizi mwenna okuva ku siniya esooka paka siniya ey'omukaaga, omuzannyo guno mugwettanire mujje mugulabe. Kaakati nno bakutegeeza nti kino mukiwulirize bulungi, amasomero mwenna agali mu kitundu ekyekyotera Rakai, omuzannyo gwe twali tugenda okulaga ekyotera gukyusiddwa. Mwenna mujje nga 28 wano ku Maria Fulo. Ekyotera situgenda kulagirayo wabula tugenda kubeera ku Maria Fulo Masaka. Emizannyo gyombi empisa n'obuwangwa mulembe omukyufu ogwa O-level kw'osita n'agamyuka omutezi ogwa A-level. Tuli mu Maria Fulo nga 28 omwezi guno ogwa Juni. N'olwekyo tusibwa abazannyi bwe bali ab'amannya omuli Judy Bamundaga, Ssenyonga Medi, Muzeeyi Yasini, Ssentongo Charles, Jacqueline n'abalala. Kale 28 Maria Fulo. Ndatumira y'abantu babiri bokka basatu. Kantumireko taata wange Damulira Christopher ne maama Nzaala Nandawula Mary ne ntumirako ne head teacher Kamya Alfred. Kale mukama kuwagize. Weewaawo ssente za Regan wa siniya ya mukaaga akwagaliza buwanguzi. Bano ono agambye aba group bikers S2C abaana b'e Gaza bakwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti ye Anko Kakeeto ku Kiyungu n'akwagaliza obuwanguzi. Namata Bridget ow'omutima, Sembusi Ryan, Nakazi Joyce, Nakawuka Karo, Nannyondo Sylvia, Anna Mary Senior 5, Kintu Abdul Rashid bonna bakwagaliza buwanguzi. Mwendi Adrian, Yesiga Mukama, Ronnie Wasajja Richard, Nagasha Brilliant, Katusiime Jean, Nabasumba Esther, Nampoza Sandra ne Kyomuhindo Sanyu bakwagaliza buwanguzi. Fred Sebata Dante, Yesiga Mukama Ronald, Kasolo Timothy, Byarwanga Osbert, Luswata William, Kyagulanyi Lawrence, Kalema Mahadi, Ernest Waswa Muhammad, Katopol Waswa, Grace Jude, Dennis Rayani bonna bano be basukulu tiimu ekabwoko bakwagaliza buwanguzi. Ba big spenders Buyijja Kawule bakwagaliza buwanguzi. Ono ne bagamba nti bebaani Edison KSK abangi gwe mumanyi nga Namuguzi nga Kasagga Edward muzukulu wa Namuguzi akwagaliza buwanguzi. Nakyeyune Angela akwagaliza buwanguzi bwokka. Sebata Fred bakwagaliza batimu Daniyo bakwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba atya bano bagambye nti yenna Abagereka Esther Nansalire Reste, Benita Claire Lubega Mark, Balika Henry Nabulime Olivia ne Nakibuuka Anna Maria nga bakulembeddwa Edgaro Mwattu bakwagaliza buwanguzi. Bano beba Nsubuga Jackson Kizito, Namuleme Maria, Oliver Mackenzie, Nansalire Reste, Nabagereka Esther Anna Maria Rich, Waswa George, Semakula Savio, Nakamwa Michelle ne Nakanwaji Sise nga bakulembeddwamu omusomesa w'olulimi Oluganda bakwagaliza buwanguzi. Omulangira Wasajja John Richard ne famire ya Reverend Matovu Stewart Moses bakwagaliza buwanguzi bwokka. Kozesa ekigambo kimu weebaze. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Engero. Weewaawo bannaffe ba Nile Vocational Institute Masaka bagamba nti essomero mwogenda okutwala omwana aveeyo ng'alina ky'asobola okwetandikirawo. Batandikira ku bayizi aba P7 paka siniya ey'okuna nga basomesa emirimu gy'omutwe omuli welding, hairdressing, building, automotive mechanics, nursery teaching n'amasomo amalala mangi. Basangibwa wano ku Ligende e Kako, kilomita 2 zokka okuva mu kibuga Masaka wakava mu Nnyendo. Oyinza okubira ku ssimu 0705 37 555 oba ku 0702 32 68 10. Kozi waŋŋambye gwe ani? Lukanga Samuel. Ebibuuzo bye bibino mbirina. Olugero olusooka Lukanga, awatali waggale watiibwa. Singa ensekere esulamu. Bakwobonero busatu. Olwokubiri awerekera Nsangi tajja nayo. Ddamu kyenkubuuzizza ne bw'otaddamu kibuuzo. Kibuule. Awekera Nsangi tajja nayo
kawawasigala ku mulyango Kibule muwa akabonero ekyokusatu ayagala omuntu yamunyiriza Wakayima tewali ayagala omuntu yamunyiriza ekyemisana kinyiriza olukokola tugenze ku kyokuna ayogera kaati ng'ow'eggaali aloga nti twala abantu bange okyalina obudde ndakulirako bantu bange byangu Wakayima Waguma nti nva kuwanga mayembe gange bakuwa akabonero Waguma ako wetweyanzeege nga bw'oteeka wansi ate tweyonga oviiriddewa Nathan Vocational High School. Nathan Vocational. Kibule tumirayo abantu nga 2-3 bokka. Ntumira mama wange Ndagano Sal. Taata wange Sirwadda Rosias. Mukulu wange Kayemba John ne bayizi bange ab'oku Nathan Vocational School mu namba 2. Kaakati waliwo ne bana aba Nathan Nkobazambogo Students Association waliko omumyuka wa Ssentebe. Bakwagaliza buwanguzi abazambogo bonna nti tobaswaza mutabani wange ate muganda wange Kibule nkwagaliza buwanguzi nkuwadde entambula naye simanyi ono mutabani wawe ku taata woba tataddeeko mukulu wange Kayemba John. Kayemba John kale tweyanziza nze Namyalo Maria nkwagaliza buwanguzi era tonswaza twala Kibule wange tuli mu ngero tutandise n'olugero olusooka amaanyi tegalya bwami wanganga isi alamule wa Wakasanga okyalina obudde wanganga si alamule wa Wakasanga Wakali tewali bagamba nti eŋŋanga singa ye kabaka w'ebinyonyi kyetubadde twagala olugero olwokubiri matu ga mubaazi gawulira kya nti engwe etwala ennyama ye kakkana Kibule ne bakuwa busatu olugero olwokusatu amazzi amatono gabooza ente tibaleeteeza abaana zimale okunywa tibaleeteeza abato zimale okunywa Wakayima Lukanga kibalekeza abaana zimale okunywa tewali bawa ekituufu nti leka enzadde zinywe bwe luto bwe lubbibwamu olugero olwokuna amayumba bunyonyi ekuliisa ebyayo okyalina obudde gakuliisa ebyayo obudde olina Wakayima Lukanga ateesa bwago bawa ekituufu buli akafuluma kazimba abagole bano tubambaza bulungi nnyo tukuteekerateeka y'omukolo gw'omu kwambala jangu otubuulire langi ezikuoza oyagala ate ffe tuyinza n'okuwabula nti ezo langi tezijja kunyumira jangu tuyina ebyenjawulo tuyina emishanana tuyina ebiyindi tuyina obusuuti tuyina ebitambi tuyina ebiwuzi ate mwe tutukutonera ne tunda ekimuli kya mwannyina omulungi wamma gwe ne gwogenda okiwa ne yeewuunya kale jangu otusanga wano ku Edward Avenue okulire ku kizimbe okuli Equity Bank mu maaso ojja tulaba awo oba tukubire ku 070-434-34-31 beba Hajat Sara Braido weewaawo Catherine Nakimera bawala banno b'omusamba omupiira nga bakulembeddwa Nakiseka Majorin munnaye bakwagaliza buwanguzi bano bagambye bebana Najjemba Maria akwagaliza buwanguzi ono n'agamba nti yaani abayizi ba St Gerards nga kuliko Nankya Doreen w'Emmamba nga ye kapiteeni wo Asmanya n'abalala bangi bonna bakwagaliza buwanguzi ono agambye Nabukeera Grace n'agamba nti munnange akwagaliza buwanguzi bwokka ono n'agamba yaani ye Nakagimu Winnie Babirye n'agamba nti St Gerards gwogikwatidde bendera n'olwekyo bakulinamu essuubi Coach Moses agamba nti Catherine laga abasajja abo
nti oli lukolokolo n'agamba nti ye asigadde ye nkolinze Kolinze. Sembabule awakulinze Sembabule Kale. Kaakati Nakimera ow'enseenene Kassalini baba Katalina bali kuyitako erya Katalina abasajja abo tobatya yanukula engero zino bulungi nabo bakinnyonnyoke. Olusooka abikka ku maddu Kibule abikka ku maddu nti malako ennyama ompe eggumba. Kibule muwa akabonero. Olwokubiri ajjanjaba omulwadde si yamusikira. Wane ogundi oli enswa tebuukira mu mpampagama. Wakayima Kibule Gonzaga. Kibule Singa empampagama yetta enswa. Enswa si tebuukira tezibu tebeera emu obanga ategeeza nti emu bonna tobawo. Ziri mpompogoma si mpampagama olwo lulimi lwammwe. Wamma Nakimera wulira luno agaasaaka ge gattula. Waguma Henry Wakayima ng'akuddako mulungi. Waguma muwa akabonero. Akabi tekabula musombi nkuwummuze. Kale Kajabaga yasomba Abaganda. Mukanga Samuel bw'oba owakabonero. Biridde ku St. Stephen's High School Kyotera. Ono agambye nti olw'obulungi n'okukwagaliza muyizi munnaffe nkwagaliza buwanguzi yeddembe ligani wa siniya yakusatu. N'ono n'agamba ye David Jumba naye agambye akwagaliza buwanguzi. Ono sekuritale wa St. Stephen's High School ye mukulu Gonzaga agambye nti tomuswaza entambula agikuwadde. Abayizi abasiniya ey'okutaano bakulembeddwa Sempala Kevin HP Mugerwa Trevor Headboy n'abakolo n'abalala bonna bakwagaliza buwanguzi. N'ono n'agamba obubaka bwa Waguma Stephen Kale omukungu wa Kabaka Ntale Yiga Stephen era nga ye director Ntula Yiga Stephen musajja wa Kabaka ye director wa St. Stephen Kyotera ayagaliza mu omuyizi we Waguma Henry agambye tonswaza nze ndi mukungu wa Kabaka owulidde. Kaaka n'ateekako ne sitampu y'omukulu ng'oyo ogiwanga ekitiibwa. St. Stephen High School Kyotera bano bagambye ye Mbaziira Felix agambye nti tomuswaza. Sebagala Sewajje Waswa Kasule Mbaziira Kirabira Mbasire bakulu mukulu Sewajje Deputy omukulu Waswa Rogers Dosi abakulu bano abalala abasomesa mukulu Kasule Mbaziira mukulu Kirabira mukulu Mukasa bonna bagambye tobaswaza. Bano bayizi ba siniya ya mukaaga bakulembeddwa Mukazibe Simpson Akka Ankokoke Tamale Rajabu Seremba n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Kwagala tusuubira Sekisaka Nasolo Suuna Mukisa bonna nno bakwagaliza buwanguzi ne jjajjaawo maama wo Namirembe ebusubi ky'Amaganda jjajjaawo Nalyowa Pase alikako wali Kanyogoga Pastor Zaidi Tamale Pastor Tamale Moses Pastor David Serunkuuma oli mulokole kale bakutwale Waguma ebbaasa eno ani yagikulondedde? Kankukalakata ebibuuzo byayo. Olugero olusooka asirika amanya ekikere bakibikira kwa musana ne kikaaba okwenkuba. Bakuwadde busatu. Olugero olwokubiri
weewaawo ssebo. Ataguyiisizza. 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 Ataguyiisizza yakutenda obuka. Makayima Kibule Gonzaga. Ataguyiisizza aguneza munne nti agunyina abuwanga. Bakuwa akabonero. Olugero olwokusatu. Weewaawo ssebo. Atakulekera naawe tomulekera. Atakulekera naawe tomulekera. Ennyanja ekutte omira. Bakuwa busatu. Bweyanziza ssebo. Olugero olwokuna. Weewaawo ssebo. Ataakwaliza eŋŋanda. Ataakwaliza eŋŋanda akulaga kifo. Kale kubanga era kyekimu. Bweyanziza ssebo. Tweyanziza Lukanga muba mugira ki? Mutima muyanja. Mwe muyina ddamula mweyagala. Mweyagale mutwale mu byobuwangwa. Lukanga Angise. tugenze mu buwangwa. Yes. Za bulungi. Yes. Ekigambo kijja we tuziika Yes. kyava ku ki? Sebo kyava ku lujja olw'omwami. Makayima Kibule Gonzaga. Ekigambo kijja kyava ku lw'okuba nti edda lwalinga lujja naye nnyinimu bwe yafanga ne bamuziika mu lujja ekyoka kifuuka ekijja. Kibule gwe tuwadde akabonero. Basaako empumu. Makayima Kibule Gonzaga. Kibule omuyiisa. Battako emu ne bagisiba ku kitoogo. Zino zizze basogola. Ekyo kyo kikola nga otandika butandisa okuzigema bawe ekituufu. Ekituufu kiri nti bookya ebisisiro, ebisisiro mubimanyi sijja bibanjanja kiyinza okujja eri ne bikola omukka. Bawe ekituyinza kukiraba. Okusitula empiki ng'okozesa okusitula empiki n'ozeesa lumu ne ziggwa mu ngalo tukiyita tutya? Nkaaga ssebo. Ne waaliga nti kuba kusitula nkaaga. Eyanzayo ssebo. Yende ano tugenze mu katuuso kano manyi nti bannaffe abajja ne cough syrup be bakakutuusaako. Tugamba nti lino ddagala eriwonya ekifuba, ssennyiga, lubyamira, kwoteeka n'omusujja. Lyakakasibwa ekitongole ekikola ku by'eddagala mu Uganda ki National Drug Authority. Eddagala lino lisobolebwa mu miti gyaffe egya wano era nga lijjanjabira ddala bulungi ate liri ku bbeeyi ya wansi ddala. Kale osobola odisanga mu maduuka gonna agatunda eddagala n'ezifamasi, osobola okubeera ng'olifunayo ne lijjanjaba abantu bo. Ab'amasomero mulyettanire lijjanjaba abaana baffe abali mu bisulo. Okumanya ebisingawo osobola n'okubakubira ku ssimu zino n'okola booking 0782 27 52 5. Akatuuso k'ebikokyo kano kanyumirwa nnyo bannaffe abaku Good Samaritan. Koyi Yes. jjajja amyuse bbina Epaapaali. bakuwa obubonero busatu. Eyanza ssebo. Koyi Yes ssebo. nayiga agoba nayiga Empira gy'eggaali ssebo. bakuwe busatu. Eyanza ssebo. Lindirira buyino. tweyanzege muno gyawuliriza twebazanye bannaffe ab'amazima bugagga abali wali ku Buddu Street okuliraana paaka enkadde ku kizimbe kya Falkland. Balina emmere y'ebinyonyi yonna gibatuukirire bakuwa emmere y'ebinyonyi. Basuubula amagi mu bungi bwonna bw'ogayina tomenyekana magi galeete tukuweemu ate ensimbi ku 0705 65 59 62 ojja kuba otukuna ku 0755 0 57 69. Ndi ne mukulwani Kibule Gonzaga. wuliriza tugenze mu byabuwangwa Kibuule. Mwattu ekika kino kyesiimye nnyo kubanga kye kifumba embuga kikaaki. Fumbe. Okyalina obudde. Lugalo. Waguma Kyamusu. musu. Nandujja abayimba n'okubayimba n'agaa nti fe ab'omusu mata Ssaabasajja kyeyava alengera omusu
Kale tugenze ku kibuzo eky'omukaaga. Mukulu Kibuule, erinnya Ssenga litumalireyo. Singa saali taata, singa saali mukazi, nandibadde taata. Kano. Kibuule sijja kuwa. Ate akikonyeeko nnyo sinaawe sijja kikuwa. Kiri singa tewali. Bwe kigwayo singa tewali mukazi wandibadde taata. Tugende ku ky'omusanvu. Bino bisibwa. Owulira? Bisibwa ku butimba obuvuba. Obutimba obwo buleme kubulira mu nnyanja. Biyitibwa biki? Enjiso. Byongera ekirala. Wakayima. Omuvubi wuuyo. Emigonjo. Nedda. Emigonjo omanyi kye kitegeeza. Bigino gano tubiyita amalindi. Okitegedde. Ennyanja ennaku zino kati mbi nnyo era abali ku nnyanja ekalangalayo tubagamba nti mubeere beetegefu nnyo mufune ku life jacket. Tugeze ku ky'omunaana. Wuliriza. Ebyalo Bule ne Bweya bisangibwa mu ssaza ki? Mu Buganda wano. Singo. Teebe ddala. Bulemeezi. Nkutidde. Kyaddondo. Jamuleeta. Tewali. Busiro. Nkutidde nnyo naawe. Ebyalo ebyo bisangibwa Butambala, Buddu gy'egenda okukuba ku wiikendi eno mu mipiira gy'amasaza. Kaakati tugenze mu katuuso kano katuusibwako bannaffe abajja ne Coffee Syrup bagamba eddagala lyaffe eryo mwe abalina ebifuba bingi nnyo kati kibuyaga mungi lyekwate libeere ewaka omireko mpolampola onuunako mpolampola ekifuba ekyo kijja kuba kigenda. Koyi ente enjeru zigoba ente enzirugavu. Waguma Wakayima. Envi zigoba enviiri enzirugavu. Ne bw'okomawo envi mu mutwe. Tugenze ku Lw'ekkumi. Jesse ne yeewuunya nnyo olulimi Oluganda nga bwe luwooma tuba tunyunyumirwa. Olw'ekkumi. Koyi. Omwana wange waasula erudda n'erudda magwa. Olulimi mukamu. Ng'Obusamweri ng'ogira mpolampola. Jangu. Olulimi mannyo. Ate era olikyayogedde. Olulimi mumanyi. Nedda nununu ki yayogedde ne sikimuwa. Wamma eryo liiso obukowekowe gano ge maggwa. Bukowekowe. Oli abukutteko. Kale katugende ku wa mwana muwala Nakimera ow'Enkima. Otyo Nseenene kozzi wamma. Nakimera. Oteredde bulungi. Tutandise n'ebyobuwangwa. Waliwo ekika ky'enjoka eziruma bannakawere. Ziyitibwa zitya? Wakayima. Wakayima Waguma. Ez'eddumi. Nedda ssebo. Nedda. Tewali walala bawe ekituufu. Eziyitibwa ez'akawammansi. Kawammansi. Ekibuuzo kyaffe eky'omukaaga. Embwa tebaggwako eba ki? Omanyi Kibuule Gonzaga. Kibuule. Tebaggwako eba obulugu. Eba obulugu oba ebwagabwaga. Ekyo. Eba bubulugu oba ebwaga. Kibuule mwakabonero ku bwagabwago bwagula kwe kuba nti yazadde. Okitegedde cousins. Olw'omusanvu oba ekibuuzo kyaffe ekyomusanvu.
olubugo nga luwedde okukomagibwa ne luzingibwa ne luteekebwa wali luyitibwa lutya? vaawo mpitewo we tuli. Wakayima Kibule Gonzaga. Addewo ono. Waguma Wakayima Omutanda. Guyitibwa omutanda. Omutanda. Bakuwa akabonero Waguma. Ekibuuzo kyaffe eky'omunaana. Ekintu ekisena amazzi mu lyato ku nnyanja kiyitibwa kitya? Katiba. Tereza. Kitiba. Tereza era obudde olina. Wakayima Waguma omuvubi. Wakayima Waguma Lutiba. Lutiba. Waguma bw'oba ow'akabonero. Tugenze mu bikokyo ebikutuusibwako bannaffe abaani aba Jane Cough Syrup. Koi koi. Lya. Kaakulumbala kaalippa. Wakayima Kibule Gonzaga. Kibule. Akabeere k'omusajja ku kifuba. Bakuwa akabonero. Koi koi. Lya. Nina akabbo kange tekaliirwamu. Wakayima tewali tweyanzeege Akasolya k'enju. kasolya kanju ako tugenze ddala lumu nga ne bwino omumaze. Waawo ssebo. Kaakati tugenze bwe tuti namba 5. Ssebo. Bano bonna baana Ssebo. n'empenjawulo yaabwe Ssebo. buli mwawuliriza abategeere bulungi. Ssebo. Gannemeredde n'atuukiridde. Gannemeredde abeera mwana azaaliddwa nga wa buwala. N'atuukiridde abeera mwana wa bulenzi. Weebale nnyo okuteekako azaaliddwa bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga. Waawo ssebo. Guno nno muti oguyitibwa mwesigamwa bakyala. Muti ki ogwo? Abakazi. Nkutidde. Kajjo lyanjo. Wakayima Kibule Gonzaga. Nakimera. Wa Musasa. Tereza. Musasa. Musasa si musaasi. Ogwo guba musaza era nakimero lyose n'okitta mwe mu kwesigama. Kale tugenze ku kibuuzo eky'omusanvu. Ssebo. Munda w'eryato oba mu lyato. Munda. Ssebo. Naye ng'ekitundu ekyo kiri mu maaso gaali tuyitawo tuti. Erivuba. Kinyinze ssebo. Wakayima Kibule Kibule Gonzaga. omuvubi. Mugamye. Kirala nnyo ekyo. Wano tuyitawo mu bulumba oba mu kalumba. Kale katugende ku ky'omunaana. Ssebo. Kino kye ki? Entaligita. Entaligita ziba nva za ntula. Ne bw'owaga nti ntula Weewaawo. kikomaawo. Bakuwa obubonero obwo busatu. Bweyanziza ssebo. Tutte wano ate tukuwumbewumbe. Koi koi. Lya ssebo. Nina mukazi wange agenda ku makyadda lwaggulo. Ssebo oluggi. Oluggi bakuwa obubonero busatu. Wuliriza koi koi. Lya ssebo. Ono omwana wange gy'ava taddayo. Ekikoola ku muti. Ekikoola ekiwanuse ku muti. Mwaniboga nti akakoola k'oku muti tweyanzeege tugenze mbere. Kwemuli. Mu katundu ka bwino bannaffe kale soma. Ekifuba ky'omunda. Ebikoola bya kalitunsi, ebya ovakkedo, eby'emmwanyi bifumbe onywe. Oba ekifumufumu, makaayi, ebibajjo by'omusasa, eby'ekifabakazi, ebyakasaana, fumba onywe. Bwe muyita obuko, ettaka ly'obutiko obubaala lisse mu mazzi onywe n'okunaabako. Oba fumba muko weewumbeko ow'akakobe n'owa kiragala onywe n'okunaabako. Tusalako obulala bakuwadde obubonero 7. Tweyanziza
tweyanzege tandika tuli ne bannaffe ab'amazima bugagga Quality Feeds. Enkaka ekibumba. Fumba ebikoola bya ovakado eby'emmwanyi ennanda onywe oba ekikalakala, kamyu, sere, makaayi, ekitonto, ekifumufumu, ekyewamala, entwatwa kanyeebwa, mukasa n'emirandira ojja kutta abalwadde baffe gundi eryo liba twatwa bakuwadde obubonero buna abalwadde baffe babeera eri nga balinze. Kale tuli mu ndwadde tuvumira endwadde ezitali zimu n'eddagala lyaffe egganda nga tuli ne bannaffe ab'amazima bugagga Quality Feeds abasangibwa wali ku Buddu Street. Akawagu. Ebikoola by'omutwe bifumba onywe oba fumba emirandira gy'amatovu n'egyakavawala onywe oba ensaano y'obusigo bw'amapaapaali okiteeke mu mazzi agookya onywe. Eddookooli, sere, akasogasoga, akanjule, akakonge, enkonge y'oku mazzi. Bakuwadde obubonero buna kitwongera okusalako. Nagambye abantu bali eri balinze okuvumulwa tugende mu maaso ne ow'enseenene Nakimera. Omulwadde okufuna amaanyi. Ebikoola bya ovakado bisibire mu plasika y'amazzi agookya onywenga caayi oba akafugankande. Obusukko. Sekula akatungulu osiigeko buli lunaku emirundi 3 oba mukasa muyenge omusibire mu kalagala oteeke waggulu ku mmere gy'ofumba weesiige. Obubonero musanvu. Tweyanziza. Waliyo omulala? Baweddeyo. Mulungi awuliriza. Tubannaffe ab'amazima bugagga tubeebaza nnyo okuba nga batuusizzaako akatuuso kano ak'engero. Tukugamba nti tuli ku Buddu Street okuliraana awo awali paaka enkadde. Bano abagenda okujja olunaku olw'enkya Kasule Joseph Africa Weziravu, Ssemakula Deogratius Centenary High School, Sewanyana Ronald Kibinge High School ne Katongole James Malongo Baptist. Ku lunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 28 tujja kuwumbawumba ne Sebulime Mathias Kabaale Sanje, ate tujja ne Lubega Dennis Classico, Bukenya Brian Alliance ne Serugo Dickson. Bannaffe abagenda okuwandukamu wano bannaffe bano abaayimuka babasibirira entanda. Weewaawo bannaffe abaayimuka Uganda Skilling Center e Masaka wano bo bagenda maaso n'okutendeka. Batendeka abaana bawala n'abalenzi okukola ebintu eby'enjawulo mu ngeri ate ey'ekikugu. Batendeka abaana okukola sabbuuni, ennoni, emisubbaawa, ebitabo, okufumba, okukola keeki n'emigaati, okukola ebintu ebirala eby'amakolero omuli okukola engatto, okukola ebizigo n'ebintu ebirala bingi. Tebakoma ku kutendeka butendesi bayizi naye nabo ebintu bino babikola bw'obeera obyagadde osobola okubeera ng'okolayo oda naddala mu ab'amasomero, amalwaliro, ab'amaduuka ng'oyagala okubeera nga w'okolera wayonjo beekwate. Kakati osobola okubasanga ku Muto Complex omwaliiro ogwa waggulu edda ewaabeeranga data mayini wojja okubasanga oba obakubire ku ssimu 070 04 0 6 ojja kuba oli ne bannaffe abayimuka Uganda Skilling Center abakutendekera omuyizi mwattu n'avaayo ng'asobola okwetandikira omulimu gwe. Bannaffe abo tubeebaza nnyo kubanga batusibirira entanda. Katugende ewa Kibuule Gonzaga okuva ku Nazarene. Engero yafunyewo 3, obuwangwa teyafunyeewo, gulama teyafunyeewo. Obuwangwa teyafunyeewo, gulama teyafunyeewo, bwino n'afunawo 4 n'alondayo 6, omugati gwa bubonero buli 13. Ate Nakimera Catherine okuva ku St. Gerard's, engero teyafunyeewo, obuwangwa teyafunyeewo, gulama teyafunyeewo, bwino afunyeewo 7, yalonzeeyo 1, omugati gwa bubonero 8. Lukanga Samuel okuva Kabwoko Church of Uganda, engero yafunyeewo 3, obuwangwa n'afunawo 3,
ebikokyo n'afunawo 6, Bwino n'afunawo 4, n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero buli 17. Waguma Henry okuva ku St. Stephen's Kyotera, Engero yafunyeewo 9, Obuwangwa n'afunawo 6, ebikokyo n'afunawo 6, Bwino n'afunawo 7, n'alondayo 6, omugatte gwa bubonero buli 34. Tuyisizzawo abaana 2 Waguma Henry St. Stephen's Kyotera n'omugatte gwa bubonero 34, ate ne Lukanga Samuel okuva Kabwoko Church of Uganda n'omugatte gwa bubonero buli 17. Tweyanziza nnyo tweyanzeege teri kulamula kulala ebyenkomeredde byebibyo ababbinkanye nga bwe tusituka twekwateko mu ngalo bwebityo bwe biba ebyokumeggana ate tweyanziza mwebalire ddala tusisinkana olunaku olw'enkya